mbirese oli yagamba nti ebintu bizzeemu ebyatulwanya bizzeemu abange mumugambe byebintu bizzeemu ebyatulwanya bizzeemu pastor mumugambe byebintu bizzeemu munange nkusaba subscribing bwe gubanga gwe mulundi gwo ogusoose okujja wano amawulire gennina olwaleero gannaku abamu gayinza okubasanyusa ate abalala ne gabanakuwaza kuba kizibu mwenna okubasanyusa ate kizibu mwenna okubanakuwaza amawulire gennina ge gava ku Canaan Land woowulirira bino nga essaala za Teddy Naluswa Teddy Bujingo Katonda alinga azaanukudde oli awo ebbanga libadde lyekulungudde bukya Teddy ayabulira maka ga Pastor Bujingo olw'embeera eyaliwo nga ayawukanye ne Pastor Bujingo kulwa omukyala Susan Makula. Ebintu bya Teddy okutuuka okuwulikika n'okwawukana byatandika mpola mpola mu lugambo ng'era ne bino byengenda okukuwa bwe bitandikidde mu lugambo. Wowulira bino nga Susan Makula Bujingo emberenge egaze wakati we ne Pastor Bujingo era mbu ekimu ku byaleese obuzibu bye bigambo Pastor Bujingo bye yayogerera ku katuuti okwegadanga guno omulembe ogw'okuddira okwegadanga ne kubanga emboozi ya bulijjo. Emabega wali Susan Makula yavaayo n'agamba nti atya nnyo Pastor Bujingo mu bintu ebimu munaye kyasinga omutyako ekintu kyonna ekimukutteko oba ekimunyizizza oba ekimusanyusizza kiggwera katuuti akyogera mu kkanisa n'akikubawo. Emabega awo ka vidiyo nyinza okkakuwanga mmaliriza akavuddeko kanaaluzaala bulinga bubiri. Pastor Bujingo yajja n'agamba nti omukazi yenna bw'ojjanga mu bufumbo n'osanga abaana ba bbaawo salanga nnyo amagezi obaagale kubanga togenda kukyaya musajja n'abaana be. Ayina engeri gye yakyogeramu kati ekintu ekyo kirabika ndowooza mukyala n'akiteeka ku mutima. Akati ate waliwo ka vidiyo akalala era bwe yali mu njiri Pastor Bujingo n'agamba nti kibi nnyo okubeera n'omukazi nga ye emboozi ye oba muli waka oba muli luddawa kwegadanga nga ye emboozi ye. So nga ate bw'otunuulira programs za Susan Makula ne Summons bw'aba abadde abuulira emirundi gye bamuwaddeko ayina girl child small girl power oba girl something ng'ayogera nnyo ku by'okwegatta asomesa nnyo ku by'okwegatta ayina naka audio akatambula sijja kwogera ndoza kankalekeo kawulire bitundu byekyama bye bibonaabona ka audio ako bitundu byekyama bye bibonaabona ka audio ako ka abaana bakasala mu bimu ku ebyo programs z'amakula Summons. Kati Pastor Bujingo era ayina ne waagambira mu video nti n'ogenda okwanjula omukazi
ngaba mikwano gye nga mukaaga nga bonna bamumanyi nokole omukolo gwo nga kuliko abantu 20 abamanyi obwerere bwo bamukwasaganya kati abantu batuuka ekiseera ne bagamba nti naye omukulu ono ayogera kwani nga tatera genda mu kwanjula bayita abali mikwano gy'omuwala nga mu mikwano gy'omuwala 20 16 bamukwasaganya buli akwata akazindalo nanyonyola bula otutta ekintu so ababisomera mu bbaluwa bagamba nti summons ezo ono n'azimanya nti zikoona ye kubanga era naye akimanyi nti ebintu byonna Pastor Bugingo byayagala okuyisaawo biggwera mu kanisa ku katuuti mu njiri kino ntera nno kigamba n'abantu essanyu lyo oba obusungu bwo oba byofunye toteranga nnyo bigabana ku WhatsApp status oba Facebook oba ku simu baki byekuumire kibinya abantu okuyiga n'okumanya kakati amawulire agaliwo gagamba nti Pastor Bugingo takyasula mu makaage abamu baga nti asula ku Speak Apartments abalala nti ku Kenron yali Kenron bagita Paradise Hotel eriranye Salt Media kati abamu ne bagattana ekibozi Pastor Bugingo bwe yali nga akaabira Richard gwe baakuba amasasi n'agamba Richard yabadde amanyi kye nnaayambala yamanyi obuguwa bw'engatto zange yamanyi omusipi gwange gye guli yamanyi stokisi yange gye ziri ne babuuza nti kakati olwo Susan akola mulimu ki awaka kakati kigambibwa nti eno Pastor Bugingo gy'asula ayinayo ekyana kiwala ekinyarwanda kyateetera nakyo ennaku zino era kigambibwa mbu Susan naye bw'alinda n'alinda nga lutamulaba naye ng'oluusi tasulayo era mbu ye oluusi asula mu kujjanjaba nnyina ndooza mulwadde so byonna ebigenda mu maaso because nagga nti eno Christian Media Network tukuwa kino na kiri tujja kuba twongera okubikutegeeza n'okubikulaganga bwe biri so sinti Teddy Bugingo yafunyeemu naye oba oli awo ali tayagaliza abantu bano kubeera bombi nkimutemye bwe mba nkimutemye naye kubanga n'omukulu kati yazze eno oba oli awo bw'anaatambula n'atuuka ekiseera nadda ewa mukyala we naye nga geego agatambula mu Christian Media Network mu Christian Life kwebaza gwabeerawo n'ongoberera nkusaba oyongere okusubscribinga ku channel eno ka video kano kale kankuwe kano okawulire so ebyo n'ebirala ojja genda ng'obiwulira naye nkwebaza okungoberera